Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abalungi abatulaba ku ntembera Bike na Media. Ene program Warathatul Anbiya abasika baba nabbi. Mu program eno olondo nga twayogera ku lugendo olwa imam omukulu asookera ddala ndi ne Sheikh Maga Abdurrahman. Sheikh sokola msokola tusima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Abalungi abatulaba obulungi ogwayita twayogera ku lugendo lwa Imam Abu Hanifa. Twalaba amanyage, twalaba olulore, twalaba ensi gye bagamba gyasibuka n'abamanyi gyawukana yabwe mu gyaba ne wasinga okutwala Ibrahim wasinga okumuwoomera mukama wange wakoma ssebo nawe tukola bubi kwolwo ndaba wakomawo wakati twakoma atandika ku bashekhe be baani be yasomako ne tukoma ku baali bagamba nti yamala emyaka gisuka mu 18 ng'asoma ku sheekhe yamanyikiddwa nga Hamad bin Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman. Sheikh Imam Abu Hanifa yasoma ku Hamad bin Abi Sulaiman yekka rahimahullah. Sheikhna Hamad bin Abi Sulaiman Sheikh yamulazama for almost 18 years. 18. Waliwo wasoma kitabo kyabaita al-A'lam, kitabu al-A'lam. Waliwo abagamba nti Imam Abu Hanifa yagendako ne Makka. Baseka be Makka badengo tebabugira baseka byajjako e Makka. Yaliyoko. Naye tulina seeka still gwe yasomako gwe bayita Ata bin Abi Rabah. Ata bin Abi Rabah. Mashallah. Wasoma ekitabo kya Sheikh waffe gwe bayita Imam al-Dhahabi Musiyar A'lam an-Nubala. Atugamba nti wa huwa akbaru sheikhin lahu. Atenti yalaga ndi Sheikh yasinga okusoma Kenya. Yasinga okusomako. Ata bin Abi Rabah bemu kubasika abanene be yasomako. So tuyinza okugamba nti Imam Abu Hanifa yasoma ku bamasika bangi. Bwe tusobola kwogera lino tubamalayo bangi. Nja tunokoddeyo. Standing out. Ng'omuyizi yenna nti bw'atikkirwa abasomeseddwa subjects nnyingi. Naam, sah. Naye ate waliwo. Naam. Basi waliwo abamusomesezzaako. Bw'otayiza kubuusa maaso. Sah. Era ng'ojja kukola n'omuyizi engeri gye yali abeesigamidako n'abanoonyaako yanjawulo kuba n'abalala. Nega riwayati zo zaali nnyingi. Era mu Siyar A'lam an-Nubala era omulaba Sheikh Imamuna al-Dhahabi agamba nti yatugamba nti yasomako ne ku Sha'bi. Oli yamukubiriza leo gamba lisoma ku Tawus wadenga yamula okugera ebigambo yagamba nti walam yasih walam yasih yasoma ku Tawus ne bano so riwayati ziba nyingi ndawo osoma kutubu siyar so ne bana babiri bankizo nnyo Ata bin Abi Rabah na Hamad bin Abi Sulaiman bankizo nnyo ku maseeka yasomako kakati bashekhe wetu bawulidde. Naam, seka. Imam Abu Hanifa. Naam. Amaze emyaka 18 asoma ku Hamad bin Sulaiman. Naam. Agezeke Makka ina basomyeko. Naam. Asomyeko Ata bin Abi Rabah. Naam. Wallahu na basasira. Naam. Yitalina ayo ba musomako kuba nange nyina basize nange ni muyizo baseka bamuwano. Naam. Nange jira nange omuyizo wange ati muyizo wange. Alhamdulillah. Abu Hanifa talina ayo bayizibe. Wallahi la shakka ngaseke watuga mu episode ya fe yokubiri tuno seka Allah yamutela baraka mu ilimu ye agonno annahu borika fi ilmihi echo kachiraga muntu yena ina baraka mu ilimu la shakka ti obo oli abafuna abamujja ko ilimu ataka techengizo echa ina ndi yasoka dalo kumujja ko ilimu ye mutabanyiwe gubaita Hamad mutabanyiwe gubaita Hamad yasokera dala bayizire kuba nti amujja ko ilimu era mu Siyar A'lam an-Nubala bavuga ko Hamad ngabalaga nti Hamad teyamujja ko ilimu yokka wabula yamujja ko n'okutya Allah era kigambibwa ti Hamad Abu Hanifa yamala okufa yayina bali balina ebintu bali bamuteresezza yali aterese by'abantu we yamala okufa ne beebuuza bagenda kukola batya bikubina ebintu era ne wabaawo yagamba nti bino ebintu mbiwe Hamad mulungi nnyo mu kutya Allah we asobola bikuuma ono nga mutabani wa Sheikh yasoka ddala okumujja ko okumanya yamujja ko irimu Sheikh wange. Naam. Allah situdde mu masheikh bangi mu Uganda ne mu nsi yonna. Madina mu family Allah zayawa baraka. Naam. Family
omuva musajja waffe Sheikh Abdul Razak al-Badi aywa Sheikh familia Sheikh Abdul Muslim al-Abbad Sheikh ya Abbad Allah ajwa baraka nti abaana nga wala bana family twali tuyina ekigambo abanayuganda mu kyebayogeranga nze bwala okyesigiza nti baga nti seeka tazaala seeka kyebayogeranga sikiziganya nakyo olwokuba nti tubalabyeko nga Sheikh azadde omwana n'amutwalira ku ddiini n'amusomesa nnyo kakati tulabye nti ate tekiva wano kuba nti Sheikh asomesezza omwana w'eddiini era basheikh batanasomesa abaana baabwe eddiini balaba Imam Abu Hanifa nti bwe baali banoonya ayinza okuba nti akuuma ebintu by'abantu beyasigaza balina kunoonya mutabani we kati yasobola okusoma eddiini obula n'okutya Allah yakujja ku taata we ng'ate taata we ye imaamu Allahu akbar so mutabani we sogamba nti ye muyizi yasookera ddala then tuyina kawulu gye okuwulira mu kunoonya kwaffe okwa irimu naddala ku baana basomye maybe thanawi basomye idadi tulira swahibahu otoka kwa Abu Hanifa waswahibahu ab'emikwana ababiri aba Abu Hanifa nabo baali bayizi be omu ku bo wetumumanyiga Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani then owokubiri wetumanyinga al-Qadhi Abu Yusuf ila eri Qadhi al-Qudwat ku mulembe gwa Harun al-Rashid Abu Yusuf ne Muhammad ibn Hasan al-Shaybani era atutulachaka bagamba nti Abu Hanifa nti ekigambo kino Abu Hanifa yakyogera me wasahibani ne bagamba we bati ne swahibani baba tegeza Abu Yusuf oyo no Qadhi al-Qudwat ku mulembe gwa Harun al-Rashid ne Muhammad ibn Hasan al-Shaybani mashallah so awonno omuyizi wenkusabira mbere nga nkujjukiza ekyafaayo kya Qadhi al-Qudwat ono Abu Yusuf omuyizi wa Sheikh waliwo ekyafaayo ekimanyikiddwa wakati wa Qadhi Abu Yusuf ne Abu Hanifa era naye yalinga intolaqiye kyalinga ekisumuluzo kyasumula Abu Yusuf okunoonya okumanya Abu Yusuf atandika okumanya okunoonya ilimu ya hadithi walakinahu kana qalilul mal mataila bulungi kasente kati kawera bulungi so agenda wa Abu Hanifa ngatandika okumujjako ilimu yawman tata we namusange wa Abu Hanifa tata wa Abu Yusuf asanza Abu Yusuf wa Abu Hanifa tebalina sente namugamba nti la tamudanna rijlaka ma'ahu ono Abu Hanifa tutambulanga naye namuwenso Abu Hanifa we rutambula naye ye already esente azina ali well off baina ka sente naife nahnu muhtajin sente tuketaga oyo gwagala rutambula naye aina sente fe sente tuzeetaga tuzinonya bunonya era imamuna Abu Yusuf Sheikh wa Abu Yusuf na yatugamba nti fanqata'tu an kathir min at-talab nenekerawo okunoonya okumanya oluvannyuma lw'okuba nagambibwa ekigambo ekyo nga taata wange yakiŋŋamba nalekerawo okubeera nti ajje wali nagamba ikhtartu ta'atu walizi an talabil ilm nenondawo okuba nti ngondera omuzadde wange nova okunva mu kunoonya okumanya naye Abu Yusuf ng'alekeddeawo okugenda mu halaka okunoonya okumanya yawman basinkana ne imamuna Abu Hanifa ng'amubuuza wabulirawa nga sikyakulaba mu halaka nga sikyakulabayo yamugamba nti noonya maisha noonya wombaddewo nti noonya boolyawo bagamba kanagulira amagala eddiba noonya mwogo noonya ekyokulya Imam Hanifa yawulira ebigambo ebyo ne batuula ne basoma ebigambo ebimugamba ku ntandikwa ya darusu nga tebanatandika kusoma then ne batuula ne basoma oluvannyuma lw'okusoma Abu Yusuf n'ayagala okuvaawo okufuluma akole ki agende Imamu na Abu Hanifa n'amuyita n'amuwa dirhamu 10 n'amugamba zino sente bwe ziggwawo
ngamba nkongera endala esente bweziggwawo zenkuwadde ngamba nkongere esente endala. Omusomesa awo omuyizi sente asobole okuba nti aterenkeramu kunoonya okumanya. Oba oliawo yembere gyetutera okulaba mu nsi ezimu ez'Abawarabu tugeze ng'emamulaka akasobola okuba nti kamukiipinga ng'obwonge butebenkevu okunoonya okumanya. So Imam Abu Hanifa yakola ekikola ekirungi ng'ekyo n'awa Abu Yusuf akasente oba oli akasobola okumubeezaawo. So nebira nga bagenda mu maaso mu kunoonya okumanya. Yawoma taata we jjukira dda amuwayo kasente bwe ziggwawo ng'amugamba. Abu Yusuf yatugamba nti yatuwa akaseera nga takyamugamba nti zimuweddeko naye nga yaseeka ategera nti zimuweddeko n'akola ki n'amwongera. So taata we alina ekigambo kyagamba Abu Yusuf n'amugamba nti gwe mulenzi wekka gwe tuyina, abasigadde bonna bawala. N'amugamba nkukuutira obeere ng'okola fashtagil bihinna, kuutira obeere ng'okola osobole okulabirira baganda bo. N'agamba nti falamma kharaja wamala okufuluma oluvannyuma olw'okuba nti agambibwa ebigambo gundi taata wa Abu Yusuf yamugamba ebigambo ebyo. Abu Hanifa yagamba Abu Yusuf ebigambo byamugamba n'amugamba nti ilzamu lfiqha fa inni ma ra'aytu faqihan mu'siran qat. Wabanga taatawo talabangako faqih ali mu mbeera mbi kukyanga abeerawo. Wabanga taatawo ali mu kugamba okuba nti tashtagil bihinna, akugamba obeere ng'ofuba okukola olabire basisita bo, then kyoba okola gwesoma fiqhi. Fiqhi kyekisumuluzo. N'amuwa n'ensonga n'agamba siraba nku faqihi mu'siran qat, abeera mu mbeera nzibu. Awo nno ffe tukubiriza abantu abatulaba right now olutunulira edduniya gye tulimu, opportunities nyingi. Ffe twangalira e Madina naye majority y'abaana ku university abasinga obungi basoma fiqhi abadde mu kulliyatu sharia. Majority y'abaana bali mu fanni eyo, era emirimu oba oli agisinga okubeera emingi emamulaka gyetagisa omuntu akenkuse mu fiqhi agalabeera qadhi onobeera fiqhi onobeera faqih n'emirimu emirala. Era abasinga obungi babeera mu fiqhi. Era ntukubiriza omwana yenna ayagala okunoonya okumanya fayini olumu zonna za mugaso gye tuli fiisaawo obudde osome ku fiqhi. Kugamba nti seka ekifaananyi kino tukubiriza abantu abali abatulaba nti mu nsinga okukola kyekisumuluzo kyayo, because bw'otakola ate oba tojja kubeera omuntu asaanye anoonye okumanya. Kyonna ky'osobola okunoonya okumanya kikola ki, oba kosuweeri oba sikiiru oba kyonna kinoonya kumanya kufune. Naye mu byonna by'onoonyamu okumanya fiqhi muweeyo, tomwerabira kumanya ddiini yo tokyerabiranga. Sheikh, wallahi this was very eye opening. Era ebyokuyiga bingi nnyo kyemmanyi bagenda bikomenti ogenda kuba obiraba era yeewuunyisa olwakuba nti twandiyagadde okugyamu ebyokuyiga bingi nnyo omuli okuba nti omusomesa awadde ku muyizi akasente alabe ng'abeera bulungi. Enkolagana ennungi wakati w'omusomesa n'abayizi si byamiggo, si byako nkolagana ya nzibu eyo n'akolagana bw'atyo, n'okubeera nti n'abazadde okubeera nti bakuutira abaana bakwalamira ebigambo ebirungi lubeerera. Sheikh wange nandiyagadde nnyo okutambula kiswe wallahi opening tulabye tubali logera ku bayizi aba Imam Abu Hanifa ngomiza sokedde dala ye mwana we Ibn Muhammad Abu Hasan al-Shaybani netulabane al-Qadi Abu Yusuf Qadi al-Qudat. Mukama wange abamanyi bwe bali bogera ku Abu Hanifa bamwogera ku bigambo ki? Bigambo mwogera ko bane bigambo bingi ate nga bizito, si bingi nti bijjuze dunia naye qiima eva mu bigambo ebyo, obuzito bw'ebigambo ebyo. Nze waliwo ekigambo ekisinga okuneewuunyisa oba ekisinga okugamba nti ono imaamu kituufu yali w'amaanyi, Ibn Mubarak
ani kigambo kyagamba yagamba nti Abu Hanifa afqahu nas, yasinga ntono okutegeera fiqh. Abu Hanifa yabasinga. Era ni Imam Shafi yagamba nti annas fil fiqh iyalun ala Abu Hanifa. So ono mmanyi, that means omuntu oba oliawo ayinza okulaba, ayinza okwagala okuyisa amaaso mu Abu Hanifa kula ebigambo oluusi yawulira obuwulizi ndaba nga tekiri proper. Webanga bana abamanyi Imam Shafi, Abdullah ibn Mubarak, Al-A'mash, ekigambo kyewatuwa mu episode yayita wano katudemu kyogere ko tuli kusana. Naam. Al-A'mash bamuuza ku mas'ala agamu. Naam. Kyaba yagamba nti innama yuhsin hadha an-Nu'man bin Thabit. Asinga okuba nti omulungi mu kino. Naam. Ogategera ebyo mu mboza ya Nu'man bin Thabit. Naam. Kyaba yagamba nti wala'allahu yaga wa adhunnu. Naam. Era kyengakasa wa adhunnu annahu burika fi ilmi. Ti ilmu ye Allah yagiteka mubaraka. Chuvula wasoma kitabu kibayita Al-Bidayah wa An-Nihaya ja Ibn Kathir. Still Ibn Mubarak ayina ebigambo byagamba ku Imam na Abu Hanifa. Agamba nti Abu Hanifa afqahu ahli al-ard fi zamani. Yasimba okutegera fiqh mu biseera byawangaliramu ku nsi. So gwe ng'omuyizi wayirimu, at least since otegedde Abu Hanifa omutuufu yaliwa, ebigambo bamwogeddeko ebigambo bingi. Era nyizo tuzo kugamba tukonde ku kigambo kya Hafs bun Ghiyath agamba kalamu Abu Hanifa fil fiqh adaq min ash-shi'r. Ebigambo Abu Hanifa mu fiqh gweyogeranga yali wa munda nnyo nga ina amakulu amanene oba amangi gasinga n'ebitono. Kamba la yaibuhu illa jahilun. Teriya bikubambu bituli okujja atamanyi nga okujja ko muyabuya ngo Islamu takola ki ngomulabanaga Abu Hanifa byagedde. Allah akbar. Zabanyi zake chafa cyo muntu wali wa masala galiwo omwana Adamu ne bambuza ku masala ne babuza opponent we ku masala agaliwo oli na muddamu nagamba seka gondi yagamba bwati agamba nake yagamba kanu rijalo nahnu rijal tuli basajja nabo basajja ugamba ndi gundi agamba nabo basina tuli basajja ya khayo oli musajja ngabogera ku Imam Hanifa ndiye Imam Hanifa wayogera nange ngambi ya that means kuba kuwisaamu maaso okwesika ekyawagulu ngabagedde ba imma abana omushinagalo awisaamu amaaso. Era fe okupima irimu y'omuntu tufunira respect jawa abamanyi muto ekitimba ky'abamanyi ko tupimira irimu ye. Teriyo omuntu mulungi mu kutegeera obusiraamu we oba mu kutegeera obusiraamu ngasobola otuula wansi n'ayisa amaaso bamanyi, because obudde bwe yamala okumanga anoonya okumanya wokka mumusigira ekifaananyi struggle bali gye bazze baayitamu abafiiri muti tamalaga kisanga we batyo. Kyova olaba nina ebigambo bintu okujjukiza abayizi ebigamba nti wa kullu man lam yarkab al-ahwal wa lam yufarik ahlahu ahwal wa lam tuqatta rijlahu an-ni'al yatlubu ilman aw yusibu mal fa'atihi al-mirwad wal-mukhala وزده الأقراط والهلال وداوه أن يجالس العيال فذاك لا يشبه الرجال. oyo yenna atalina bino ebitendo bino ebisatu byengenda okumenya si twalibula ilmu mutuufu oba atananoonya irimu mukafuba okuginoonya. Ekigambo ekisooka wa kullu man lam yarkabu al-ahwal, oyo yenna atasobola kuwalampa nsozi z'ebizibu. Tayagala ebizibu bitayagala kubisemberera soft life yayagala agala kawe wevumbuli kimu. Walam yufarik ahlahu ahwal, omuntu nga tasobola kwawukana ku neeyisa y'abantu be nti abantu bawangala be bati yena neeyisa tanayise bwenti. Walam tuqatta rijlahu an-ni'al, nga tasobola kutambula ngendo mpanvu ng'anoonya kumanya. Naye ng'omuntu oyo alowooza nti muyizi wa irimu ayina ebigambo byamugambe eno wansi fa'atihi al-mirwad wal-mukhala. Ekyoba okola muwe
wanja yesige wa aipenso wazidihu al-aqrat wal-hulal tokoma kumuwa wanja wabula fuba kumwa earrings au mulina amatu wadahu ayujalisa al-iyal ila mulika tuliwaka fadhaka la yushbihu rijal maana nti anyo nayonna ne mali yonna omuntu agifuna mukuba nti awala peso zezendizi agifuna mukuba nti atambula naam buli kufuna nti afune mashaka nokwa nti ayakana kumbereza abantu abalala naam amanyo fa balungi ilmu tabagifuna kuba nti batula we batudde tujja mwidi yasomere kufa atageze makka uya genze madina yasingana bana bagonde yasingana bagonde basahaba be madina basahal ibn saadi kakati omuntu okuba nti toyagala kutambulira kumanya toyagala kutambulira sente toyagala kutambulira dunia yagala kusangao bakuwe wanja bakubakune earrings kubanga gutafana abasajja oli mukyala سب الله بينك أتساسنا شيخ وان. آمين يا رب. تبادل تليكو إمام أبو حنيفة. نعم. تبادل كشجامبو نتوجركو بيجامب من يبغى موجركو. شجامبو كذا سؤال أقولك أيو. كونسونجي يجوا كونسونجي كسالي كريمي. Yes. Ama tupala wazanti bana manjese banonya kumanya ne bakomao. Kujani bya ibada si balungi. Ekigambo si kituufu. Abu Yusuf al-Qadhi Abu Yusuf. Wasome kitabu chaweta kitabu Manaqib Abu Hanifa wa sahibaihi wasome kitabu hicho. Abu Yusuf atugamba nti Imam Abu Hanifa yali asoma Qur'an yonna ekiro mulakemu yokka ayimi yabwat alif lam mim min al-jinnati wan-nas muraka fi rak'atin wahida ekiro iri mwajina agisome ne ibada mulungi mbakubiriza seka ngo baddo tukubiriza wallahi tusome siyar wa manyi banene tusome bikwata ku manyi banene because kishigeno bile kisumuluzo omusajja yasomanga Qur'an namba yewuli kironga akasanti Qur'an buli kiro Qur'an namba gisoma buli kiro si Qur'an namba yokka obala iyo Qur'an namba gisoma mu rakemu alif lam mim iraka Qur'an nagisula nakwatira ke kuna sura Qur'an endala yes ira ayagala okubanta abinkira mu nsonga ekitume kitabo kya Imam Dhahabi sela alami bingi banange atono nnyo kadisclaimer banange tetwogera ku buli kimu Abu Hanifa kimukwatako oba tugezaako okuba nti tujjayo nno ebitono ebimukwatako bituma tusobodde okufuna waliyo ebirala ebitali bino era ayagala okweyongera ekyo wala Sheikh Entabe abyogera ogenda onoonya ekigambo ekyo naawe oyongereko bweyaba ayogedde n'ebisinga ku ebyo nera endala etali eno naam Sheikh oli mutuufu tubadde ku ibada musajja ali munywevu mu nsonga y'ibada nti ayimirira ekiro kiramba ayimirira ekiro n'asoma Qur'ani mulakemu n'akwatira keyo ku n'asoma Qur'ani endala so naffe tumaze okufuna elimu gye tufunye ate tutobe kuna fomu y'ibada tunywerezeemu ne ibada faida kunoonya kumanya nayo ibada but situkwate ne ibada tezisigadde nazo tubire nga tuzinywererako so omusajja ono teyali ndi mujitahidi kusaidia ilmu yokka nama ibada yazinywererangako nebituulidde Sheikh wange tusigazaayo ensonga bbiri zekusaba zogenda okutufundiza twagala okumanya ku madhhab aga Imam Abu Hanifa bintu ki amadhhab Abu Hanifa twagala ogwogereko okwo biikhtisar omuntu afuna ekifaananyi ku madhhabu ge omuntu afuna ekifaananyi lwaki gasaasaana nnyo naliko ettake saaliyo physically naye nawangalako n'abaaliyo naye amunyire mukwano gwange twakwata ne Qur'an Kenya eyo naye bwe yawangala emyaka bwe yajjanga wangala naffe ebiseera yali sinaba kusoma kuba immanzi nga nkyali mu klasi za wansi naye nga ndaba yawukana nnyo ne bitukola ettake alaba Afghanistani lwaki ezo ensi ezo amadhhabu ago ne bagamba tugamba Abu Hanifa ne ngamba oba yaliwa amadhhabu ago Sheikh so butubanga tugera ku madhhabu ga Abu Hanifa kiba kyabulyazaamanya utayogera position ya madhhabu ago ge madhhabu agasookerawo ddala madhhabu gonna nage tulina
amadhhabu agasookerawo ddala ga Abu Hanifa ge madhhabu agasookerawo ddala. Madhhabu ga Imamu Abu Hanifa ekyokubiri gigasinga kuba nti gasaasaana edduniya eno. Gasinga ga Imamu Shafi. Gonna ga Imamu Ahmad. Gonna gegasinga. Era asala mu bibuga ebimanyikiddwa nga Iraq gye tumanyi obulungi, Syria, yambuka egundi Turkey, yingira Afghanistan n'ebitundu ebisigadde eby'Abawarabu. Ezimu ku nsonga oba oliawo ezabirako amadhhabu okutambula ennyo nti Dawlatu Uthmaniya oba Ottoman Empire weyali mu biseera ebyo ng'efuga obusiraamu oba ng'efuga edduniya eno yalagira abaqaadhi abalamuzi bajjaaji mu biseera ebyo bakozesa amadhhabu ago. Bajjaaji baffe gavumenti ekifula kya tteeka nti buli alamula oba olamula buli Ottoman Empire we yafuga olina kugenda ku madhhabu ga Abu Hanifa nga la shakka gwe qaadhi olina okugasoma n'ogategeerera ddala ate mu kusoma amadhhabu kugatambuza kuba omuntu ogenda mulamula nti okusinza ku kino wena wokijja kikola amadhhabu ge gatambula nnyo. Era singa amadhhabu gonna gakera ku makya kati nga amadhhabu g'Abahanabira e Madina tigafulumya abayizi bangi. Ekyo singa ekintu kibeerayo ebbanga ddene ne bakola universities endala nga bafulumya abayizi ku madhhabu ga Imamu Ahmad ibn Hanbal era twakasana gasinga obungi because odda gafulumiza abayizi bangi. La shakka nti buli afuluma noba nga talina itiqani madhhabu alisa aba ayina asasiyat madhhabu ago. Madhhabu ga Abu Hanifa gayimiridde ku mpagi ki? Madhhabu ga Imamu Abu Hanifa la shakka nti gano gayimiridde ku Qur'an wa Sunna, then ne gayimirira ku ijtihadati sahaba ijtihadati then gabala ku qiyas kwe kuba nti waliwo ekintu ekiguddewo tugeze waliwo ensonga eguddewo teina hukumu oba teina namula teina ruling gyetusobola okusanga mu Qur'ani ngayogera ku kintu ekyo bidhabt nga bwe kiri naye nga Qur'ani oba hadithi yayogera ku kintu ekirina illa ekirina ensonga yemu nene ensonga eguddewo okuba nti kwekubeera nti twenkanyankanya wakati kati w'ekikolo ensonga n'ettabi principle walfuru n'ekiba kyakogwawo oba n'ekiriwo li'illatin jami'atu bainahum aywa nga muliwo ensonga yemu eri mu principle ensonga yemu eri mu kino ekiguddewo nga bwe tuyinza okuharamisa omwenge ogwakolebwanga mu nzabbibu omwenge gwali mu nzabbibu tiguli haramu n'omwenge gwe tusogodde mu mbidde tiguli haramu olw'okuba mulimu ensonga yemu esikaala ey'okutamiiza eyo qiyas. Bagala okusinga abamanyafu bagende basome ku bitabo bingi seka byongerako ku gundi tunatera okumanya. Then ensonga eyokubiri gye bali yakutaano bali bakozesa istihsan huwa al-udul an al-hukm al-kulli ila hukm al-juz'i okuba nti ensonga eyina ennamula eri kulli batugwe n'ofunayo hukumu eri kubaddeko wamu nga ennamula eyawamu maybe nga eharamisa ekintu then nga hukumu eri juz'i ekikkiriza then ffe tugera ku hukumu al-juz'i nga bay'ul ma'dum tebakkiriza kutunda kitaliiwo naye netujjamu qul istisna netugenda nti omuntu asobola okugenda mu factory wa manufacturer nga product teriiwo n'agimugulako namuga nti tuguze ebikebe tugeze bya plastics bwebiti oba ekitanda bakinkoledde bwekiti naye nga olumuma tetukkirizibwa kuba nti tutunda ekitaliiwo. N'example erala ng'olaba tadhminul ajir nti omuntu gwowadde for example nkuwadde okunkolera ekanzu nkuwadde okungolera ekanzu yange ogenda ogyengololere hukumu eri asulu wa hukumu al-kulli ku nsonga eyo nti omuntu oyo tasaanidde kuba nti singa akola ensobi ku kanzu eyo n'agyokya
tusalidde musasuza ye hukumu kulli Yes, sir. na istihsanan Mm. okukirizibwa okwantu omujjako ssente ekyo bakikola bateekawo istihsaani eyo ku lw'okuba abantu bali bayitiriza okwonoona ebintu by'abantu Ate kati tagenda kunsasuza Namukwasiddeko newenjokya kanjokye ne bagamba abeeko kaleeta. abeekwe kaleeta Naam, Sheikh. kebaita istihsaani Tutengedde ihsan. Naam. then nekisembayo ye urufu kimanyikiddwa mastakarra alaihi nnas min adati Adati. adati z'abantu as long as tezaawukana Na sharia. na sheria na bujulizi na busiraamu omuntu akkirizibwa yabukolerangako Nze usul madhhabu ge. nze usulu madhhabu ge Imam Abu Hanifa Naam. ajja atya okujjuluka mulamu bwensi. Imamu Abu Hanifa ensonga kitonyeta Allah yatta Yes, yes. ekyola Kitu. ekimanyikiddwa nti Allah yakola ki Yajjulula so. yajjulula Naam. naye ebimu ku ebigambibwa ti Imamu Abu Hanifa Mm. isooka kya byonna afa mwaka gwa 150 Imamu Nadhahabi watu batugamba mu kitabo kimanyikiddwa nga Siyar Alami Nubala watu batugamba naye kigambibwa nti Imamu Abu Hanifa aweebwa obwa qadhi bamugamba bil qadhi liqudat n'abugaana fasujjina n'asibwa era zimu ku nsonga ezavaako imaamu waffe omulungi oba oli awo okuba nti ajjulukuka mu duniya yasibwa then Allah subhanahu wa ta'ala namujjulira eyo ng'ali mu mbeera eyo ekomera nga musibe ogamba Allah yamugezesa n'ekizibu ekyo kyova olaba nti buli Allah wakuwa okumanya subirayo challenge ezigenda okuyigiza zigenda okujja oluvannyuma ogamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu kyamuwadde akimugezesezaamu twale hukumu eyo nti Allah akimugezesa Abu Hanifa bwatu Allah bwemuju Sheikh sawasibula abantu baffe olw'okuba nti obudde butubona butono kituufu naye oyo abadde Imam Abu Hanifa sikyokuutira abantu kwekwata ennyo kyakwiga kiggwe kuggwe ekisitikinga gy'oli oboogera ku Imam Abu Hanifa kyensaba omalize nakyabantu ekyokuyiga wallahi abadde naffe nga tusoma naddala ku kissa naddala ku kyafawo ekya Imamu Abu Hanifa nze kyenjezeemu nze ng'omuntu kwe kuba nti obuteegaya mu kunoonya okumanya kunoonye ku levu yonna mu biseera byonna noba nga right now oli myaka 3 tandikirawo okunoonya okumanya tandikirawo okunoonya okumanya togamba nti tata wange teyansomesa teyakusomesa but right now osobola okwesomesa Allah Sheikh ugamba nti abantu banoonya okumanya ku buli levels ne ku buli myaka gyabaliko mulungi mulabi waffe alaba programu yaffe eya Waqtul Anbiya Inheritors of the Prophet abasikaba nabbi episode badde ya kusatu eno nga twogera ku aimma nga twogera ku imamu asookera ddala imamu yasookera ddala kuba imamu gonna abana amadhabu agasookera ddala ku madhabu gonna ana oyo nno nga amanyikiddwa nga Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit obadde mulayi bulungi tukwebaza tukusaba okomewo otambwe naffe ng'ate nate tukuleetedde obumanyi omulala bwe tugenda okuba nga twogerako bw'osaanidde okubeera ng'omanya nsaba Allah batukumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.